awulidde mami agamba agenda kujeewo Daddy naye agamba tuzeeyo buto mu nsonga za Haji Kwizera, Hajati Zuura ne muwala waabwe Nisha. Maama Hajati Zuura bw'agamba nti taata Haji Ali bwe yakwata bago yakabasanya kubanga mwana muto wa myaka 14. Kakati eddoboozi eyo ly'owulidde lyenkumulisizaako n'amalala mangi gogenda okubeera ng'owulira, simanyi butuufu bwago naye nga kigambibwa okuba nti Ganisha, kigambibwa okuba nti Ganisha kati nga bw'owulidde awo nti maama nti yandiyagadde okubeera ng'ajja Haji mu kkomera naye kirabika ndowooza oba ssente oba kutya kuswala. Kati omusango oba embeera mu kubeerawo kwayo oba mu butabaawo kwayo nti eyinza okutuuka ekiseera n'ebeera ng'esajjuse. Omanyi kati ekintu kiyinza okuba kyabaawo, katugeze Haji yakozesa omwana naye ate nekituuka ekiseera nekizitowa nnyo nga bw'otunuulira omwana olaba tagenda komplayinga oba okubeera nti mu mbeera y'okukiyiiya mu kugetaageta nekituuka ekiseera ng'olaba ebibuuzo bigenda kubeera bingi nga tebiriiko ansa. Ekyo kiri awo ndi Hajati Zuura yalibadde oba ye muntu ali awo kati saawa eno nga asobedduka ne mu kibira tiyandiyagadde okubeera ng'ajjayo Haji mu kkooti, ensonga zoogerweko wabweru, Haji ave mu kkomera naye ng'entandikwa yaabyo yonna eyinza okubeera enzibuzibu. Era mu maloboozi gano akagambibwa okubeera nti Ganisha, eddoboozi ligamba nti mami kankuveemu, kwegamba okuva mu muntu kitegeeza nti byayagala okole oba oyogere togenda kubyogera. Nisha agamba mami kankuveemu, mami kankuveemu ekiba kibe ekituufu Daddy tankozesangako, Daddy tanneebakangako, mami tewali kye nali nkozeeko ne Daddy, byonna by'oyogera sibimanyi, seebakangako na Daddy. Owulira mami kankuveemu, kati mbeera efaanaganako bwetyo. Omwana agamba nti gwe byeyagala njogere sigenda kukola ki, sigenda kubyogera. Kakati pressure yandibanga yeeviiriddeko Nisha okugamba nti mami kankuveemu, kwegamba kubanga buli gyayita yonna agamba nti buli muntu yenna amulabanga yatta omuntu mu katambi kali akaasooka oba mubumuko obwo bwe nabukuwaako. Naye kati agamba nti yatuuse n'okubeera ng'agenda mu katale ne bamuyisa bubi nnyo, abantu nga kumpi baagala kumukuba bukubi. Ekyo kisoboka okubaawo abantu okusinziira ng'ejje bajajingamu musango, naye jjukira nti era tekiri emeesa musango okubeera nti mutuufu. By the way, abantu basobola okubeera nga bakirabwe batyo naye ate nga kituufu. Naye kati ono olw'okuba nti pressure emususseeko n'atuuka essira n'agamba owange ewanyu waawo, abantu bagaana kunkuba kuba oba babiraba bulala. Mami nagenza okugula ebintu mu katale ng'abantu baagala kunkuba. Mami kino wakitandika naye amazima ga Katonda mugulu, ekintu kinene, wallahi kinene, nali manyi kitono. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 07
04 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Nti Hajat ebintu yageta bigete oba bituufu nti omwana naye atendewaliddwa agamba owange. Kubanga okusinziira ku audios nga bwe ziri oba ne ku mbeera nga bweri bwe kiba nga kyaliwo, kubanga omwana bagamba nti si mbeerera. Bwe kiba nga kyaliwo omwana nga si ye yaloopa, kiba kitegeeza nti omwana mu kisaawe ekyo si mupya. Era bwe kiba nga kyaliwo engeri gye bakirabamu oba engeri gy'alabamu Haji si engeri ate oba oliawo abantu gye bagirabamu oba maama nti amulaba nga boyfriend we. Kubanga agamba nti ekintu kino kinene nnyo, kintu kino wakitandika naye kintu kinene nnyo kwegamba nti kizitoye buzitoyi. Awo nno kkooti bwe yeetaagisiza oba oliawo okubeera nga Nisha ng'omujulizi kubanga tukoye okubeera nga tuwulira buwulize maloboozi gano. Ate sayidi ya Nisha eya mama wa Nisha ne Nisha kwegamba gy'abalirwa newankubadde gano amaloboozi tugawulira ffe naye bo tebanaba kubeera nga bavaayo oba nga bagamba si matuufu oba matuufu. Wabula eddoboozi lye limu era ligamba kwema lyetondera Haji ekisinga okuneewuunyisa ku kwetonda kuno. Kubanga katugambe nti Haji yalina essimu ng'onaamuweereza amaloboozi nti Haji nsonyiwa. Kubanga ate kiraga nti Haji already yali mukwate. Kubanga kizibu okubeera nga onyumya ne munno ku ssimu ate nga gwolinga gwe weegayirira nti n'ofukamira ne wansi nti Haji nsonyiwa. Wali badde ogamba oba kati eddoboozi lyali bali ligamba nti Haji ansonyiwe. Bannange Haji ansonyiwe nze bino byonna era bwe mmulabako ndi mwetegefu okubeera nti mpa obujulizi bw'ebityo. Naye kati eddoboozi liringa eriraga nti already omuwala bannishe yalinga ayogera ne Haji directly ku ssimu, ekintu ekikyannemye okubeera nga nkitegeera. Kikyannemye okubeera nti nkitegeera. Dadi yana gy'oli nsonyiwa. Fukamidde ku mavivi gange. Saba kunsonyiwa dadi. Donelo Kalibala akimanyi kubanga yajjanga okungolako interview. Nganze bye baŋŋamba ndaba byenswaza nga saagala kwogera kati atugasa atakyagala kunkolako interview. Olaba n'ekirala essaawa ya leero mami takyagala nsule waka anzigalira ebweru bwema nga saagala kwogera byaŋŋamba anzigalira wabweru tayagala kunsigulira nenga dadi nsaba kunsonyiwa. Bino byonna mami yabitandika ate nze saamanya nti bijja bbaawo ebiti. Mami yandeetedde embeera eno. Dadi nsaba kunsonyiwa. Kimanyi gy'oli si walungi. Maama bino byonna okubaawo Nisha alina okuba nga akola statement naddala mu bannamawulire. Tuwulira nti Ruth Kalibala yatuuka okujja okuba nga amuggyako statement omwana n'atuuka okubeera ng'agaana. Maama n'amusibira wabweru olw'okuba tayagala kwogera. Kwegamba ekintu kino maama lwaki yakiteeka nnyo mu mawulire kisaasaane kitambule kubanga obujulizi bwe buli concrete. Kitegeeza nti tewali nsonga ekutwaza mu mawulire, teekayo butesi bujulizi wali oba buwe poliisi omusango gutambule. Naye awo waliwo ebitali bituufu. Eddoboozi lino nga benkugambye nti nga bw'ogabulira amaloboozi simanyi nange nkyebuuza nti ddala Nisha yayogera oba kubanga tiimu Haji tinavaayo kubeera ng'oba oliawo egamba nti eddoboozi si lya Nisha. Wabula ate already ku side eya Haji batukakasiza nti waliwo abeefuula bannyina ba Haji ne bagenda okuba nti nno babako ebidiru ze bakutula nti ate oli twakkaanyiza dda oli kituufu omwana yamwekakaatikako n'olw'ensonga twagala tukuteesa oba tukole tutya.
banyina ba Haji ne bavayo ne beeraga mu kamera nti be baffe teri mulala era nti bali ne bakakasibwa nti olire baffere. Lwaki waliwo obufere obw'ekikanga ekyo? Waliwo lwaki buli luyi lugamba nti waliwo okukubaganya amasimu okuyisinganya amasimu agatiisatiisa? Olwedde batugambye nti ekizimbe kya Haji bwe kiba kikinagenda kiri mu lusuubo. Omusiguze batugamba gyali, omwana batugamba nti yalina boyfriend simbeerera. Kati ebyo byonna munnange biri awo biwanvu nnyo.